weesibe bbiri. Waawo tukwaniriza ekyo kino ekyolwaliro mu butongole programu esibe bbiri ennaku z'omwezi 7 mwezi gwa kutaano omwaka 2021. Waawo ensonga nnyingi zetugenda otunulako naye tugenda beera particularly two issues. Ensonga ey'okulayira kwa President Yoweri Kaguta Museveni agenda kubeera ng'akuba ebirayiro omulundi ogw'omusanvu 1996 ogenda beera gwa musanvu 2021. Abaffe twebuuza ono ebirayiro akuba bukube mugongo oba agenda ddala mu maaso n'abiteeka mu nkola oba waliwo ebibuuzo ebirala bye tulina okwebuuza kuba alayira bw'ati mu schedule ey'okuna eya ssemateeka agamba nti nze Yoweri Kaguta Museveni ndayira mu linnya lya Mukama Katonda ng'era akutte ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli nti mu bwesimbu mu bwesigwa nja kgenda mu maaso okola ejjona emirimu egy'obukulembeze bw'eggwanga eggwanga lyattu Uganda era nja kgenda mu maaso okukuuma ssemateeka okumudifendinga saako n'okugenda mu maaso okugoberera amateeka ag'eggwanga lyattu Uganda era nja kgenda mu maaso okuyitimusa embeera z'abantu obulungi ku lw'eggwanga lyange Uganda n'olwekyo nyamba Katonda. Oath of Presidency, then the oath of allegiance. Ebirayiro biba bibiri byazze abamu bye bagamba nti byazze amenya era ng'agenda kubimenya omulundi ogw'omusanvu oba okubiteeka mu nkola. Nze Yoweri Kaguta Museveni ndayira mu linnya lya Katonda nti mu bwesimbu ne mu mazima nja kgenda mu maaso and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution. Byalayira byonna byakubeera nga defendinga ssemateeka saako n'okumuprotectinga n'okukuuma bannansi n'ebyabwe. Emyaka 35 gy'abadde omukulembeze akoze byennyini bye tujja otunuulira ennyo okusingira ddala okuprotectinga the Constitution ogidefendinga observing the laws of the Republic of Uganda saako n'okupromoting welfare of the people of Uganda. Ensonga nnya ez'essimba bino nno biri mu ssemateeka. So ekibuzo kikulu ono byazaalayira kati byafuuka lufumo era lwaki abisuula omuguluka. Walayira olwaleero enkeera watandikira okumenya ebiragiro abasinga bwe mugamba naye waliwo abamu abagamba nti ono akoze amatiriboona anti n'ekisanja akuna mu kyezo sigala ennaku nnya kiggweko 2016-2021. Abaffe byasuubiza byo byennyini byakoze nga kitunagenda mu securing your future tugenda mukuba mu torch ekyo kino ekyolwayo n'ekibiina kye National Resistance Movement ze muzikwaga nga Moses Wamala lwakutaano mbeera ne Haji Muhammad Kizito era mu studios yatudde dda agenda onono yali nfanfeewe naye ennaku zino ne rangi yayiro tagala kugirabako wadde n'ogiteeka ku mubiri gwe era mubuuziza mu boardroom nti manyire ogenda kusauka kala akayiro n'asekawo obusese naye nga yali nfanfeewe ate era yali mukwano gwe munywanyiwe bebamu abaleeta obukulembeze buno obuliwo mu ggwanga lyattu Uganda. Badde nteekeddwa okubeera ne National Resistance Movement, however simanyi ozashobwezi tibayinza okuba bazeesambira ddala bingi nnyo ebibasoomooza era sinfunye ngenda kubeera n'omugenyi w'okubiri mukulu Mukubabyasi muzze mumunsaba sajja atambula ne bwino we buli kyayogera akibacking up with wino kansooka entandika eddala ewa omugenyi yennyini akulamuseeko Mukubabyasi tugende mu maaso nkwaniriza nnyo Sebo muzzukulu wa Babonga Sebo nange sirema kwebaza akawungezi k'olwaleero okulabika nga nange wankowodde okulabika nga nina okutuukako. Delta TV guno mundi gwange ndoza gwa kusatu okuva lwe yatandikibwa. Mukadde waffe ne ttiimu y'aba directors nabo okubeebaza. Tekitera kubeera kyangu nnyo omuntu okwerekereza ensimbi ku lwa famire n'akola ekintu eky'omuwendo bwekiti. Empewo za TV si bizinesi ereeta amagoba buli lunaku naye nga yanoonya za gye awalala ate n'ayongera okuteekamu okutusobozesa ffe bannansi ate okulabika nga tutambula so nga ku lwa gavumenti tukeera ne tuwa omusolo gwe ne banne bakozi bano olwaleero pay as you earn, human resource manager na accountant
buli nnaku za mwezi 22 bateekateeka omusolo ogwo ogw'ebitundu 35 babikuggyako naye tugenda okukakkana nga mpaawo kituganyulwamu nnyo omusolo ogutwala gavumenti eyawakati. Abantu ba Katonda balaba Delta TV buli kadde n'okuwuliza puroguramu eno nga bwegenda okutambula akawungeezi. Mbaagaliza abo abafunye ebirungi bonna okubasanyukirako, so nga n'abafunye ebikonkono gye nalo tusigala okutwewa omutonzi n'atusobozesa okutambula obulungi era n'atuggusa mu nsonga zaffe. Era nammwe kennyini ne ttiimu y'abanno abali mu byuma okubaagaliza akadde kano okuwuliriza ebyo nga bw'ogenda otulambika bye tugenda okubaganyaako ebirowoozo. Ku lw'ensi eno Uganda si lwa bubi naye ku lw'obulungi bwa nnyaffe Uganda ebyokulaga obwerufu bwe buteekwa okubeera nawa obulimba we bubeera nawankubadde bekikwatako obulimba baba bakoze ate tebaba tebabaagala bwanikibwe. Mbaagaliza abantu ba Katonda mwenna ate n'abo bali mu kiseera kino eky'omwezi gwa Ramadan tusigaze ennaku mbale okufunikira omwezi omutukuvu. Abo bonna abasobodde okusiiba n'okukola ebyo ebirungi Mungu byalina okutugattirako. Ate n'owooluganda munnakiboga munnange olwaleero ng'ondeese naye okuba omwagaliza ekiseera kino ekisigalidde yidde entukuvu esobole okubeerawo esabbiiti ejja. Ate n'abantu baffe bonna tulina abatusomoseeko n'enteekateeka ya Mungu bw'aba ageze tulina kyogattako. Nkwaniriza nnyo mukadde wange. Mwebale nnyo mwebale ddala akaseera kanako okubalamusaawo. Mu busekeriza Haji nikusaba nawe osokolamusa kubakola tukole ku nsimbi tukomewo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigenda kwongerako bingi nnyo bigambo byonna ebya mukulu wange Mukubabyasi byayogedde ndi mabega wa bitana kyasobezza. Twebaza n'ekyokubiri twongere okusaba eggwanga lyaffe obulwadde Mukama Katonda ayobole tukola ki tutangira kuba yayo tutangira. Olaba ensi ezibadde zituwa obuyambi yasooka okutuwa vaccination ng'ate ibakunkumuka bukunkumusi. Ekyo Mukama Katonda oli waali akisabire. Amina. Kasooka tukole ku nsimbi katono nnyo tujje tukube torch mu kisanja hakuna mchezo tugenda okutandikira saako n'omulundi ogw'omusanvu Yoweri Kaguta Tibuhabura mutabani wa Amos Kaguta the old man with the heart agenda okubeera nga either abite tukwaniriza kuwesibe bbiri eno ye Delta TV tukole neziba awamu ne local authorities zitwalina unitary districts of Lango, Acholi, Bukedi, Bugisu, Teso, Karamoja, West Nile and Kigeze. Ezo nezitwala 7.8 million pounds. Public administration and miscellaneous zari 3.2 million pounds sterling. Defense law and order 4.6 million pounds. Social services 11.6. Basic economic overheads it was 15.7 million pounds. Kakati commodity produce in commerce and tourism. Break it down here nebakulaga nti agriculture, cooperatives, fishing and forestry. Out of 26.8 netwala 12.4 million pounds. Livestock it was 2.4 nebirala. Akati bino byonna mbireese kubanga gwe tuleetedde enteekateeka egamba manifesto ebadde ya hakuna mchezo oba wabaddewo omuchezo. Nawuliriza sabbiiti yayita neena lead of government business Prime Minister Dr. Livingstone Ruhakana Rugunda n'agamba manifesto eno gyenkulaze nti performance awamu ne audit
eri 95% ekitali kituufu alimbiddewa era amazima gegaliwo ku side ewo nakati bwe twafuna National Planning Authority buli myaka 5 Parliament ey'omwenda twalina National Development Plan 1 under NRM government. 10th Parliament tubadde National Development Plan 2. Parliament ye-11 tulina National Development Plan 3. Ne mu National Development Plan 1 ebintu ensonga ezateesebwa okutambula mu Parliament y'omwenda 2011-2016. Development Plan yatambula 48%. 52% yatambula nejjibwa mu Development Plan 1 nejjeyingiza mu Development Plan 2 yebadde mu Parliament ey'ekumi eno. Kati Development Plan 2 etambudde only 50%. Kakati ebyaganya okutambula kubanga Development Plan 2 yaggwako mu June 2020. Ebiganya okutambula olwaleero mu Development Plan ebitaatambula mu Development Plan 2 olwaleero byaleeteddwa mu National Development Plan 3 yeeno. Sebirema mweri esoose obeyo ati beteeka kubeera kati nkujjiddeyo obote 1 anti kyengamba bo kye bakola banene. Kakati olwaleero ne bagisembeza kakati olwaleero omukulu wa NRM bw'avaayo permanent secretary aba ministries zonna ne ba ministers sabbiiti eno mu cabinet meeting babasiibudde. Kati babasiibula ne batavaayo muntu ku bonna okugamba prime minister nti tuwabye eggwanga ebyo byoyogera ogamba 95% obwo bulimba. National Development Plan 3 ekulaga Development Plan 1 and 2 under NRM government zitambudde 50%. Era bino ne bakulaga projects ezalina okutambulizibwako olwaleero bwe nkulaga nti manifesto eno 2016-2021 tulina enguudo ezaalagibwa okuba nga zirina okukolebwa naye enguudo ezo olwaleero tezikoleddwa mu myaka 5. Enguudo ezaateekebwa mu manifesto tekuli wadde n'olumu olukoleddwa. Eya 2016 way forward ku page 252 Uganda National Road Authority UNRA road rehabilitation program will be supported by a fully funded road maintenance program which will ensure roads once brought to fair or good condition will not deteriorate from the attained stage. In the next 5 years, 2,000 kilometers of new roads will be constructed. This will increase tarmac roads from 4,000 to 6,000 kilometers. This period will also witness a reconstruction or rehabilitation of sections of national roads and turning specific sections into dual carriages. Ku page 255 the following roads have been prioritized for construction in the next 5 years. Ruwero Kiwoko Butalango kilomita 29. Okuva Ruwero kugenda Kiwoko ne kwedikota za district ya Butalango kilomita 29. Tekuliko wadda kote kilomita yekoleddwa mu myaka 5. Watandikidde oli mutuufu eyo gye empita yonnyo. Mityana Kanoni okuva Mityana okugenda okutuuka e Kanoni Gomba kilomita 37.2 kilometers okwo tekuliiko wadda kwote kilomita yekoleddwa okuva Mityana okutuuka e Kanoni. Ne tugenda Nakawuka Kasanje Mpigi okuva Nakawuka Kasanje Mpigi kilomita 20 tewale. Okuva Ekisubi nojje Nakawuka ne Nateete kilomita 27 tekuli wadde kwota. Nakawuka Mawugulu Nanziga ne Maya kilomita 15.
from Buwaya Kasanje Mpigi Kibibi Mitiana 90 kilometers sebo tewaliiwo nkole najja Nankumbi Busaabala Mukono Seeta Namboole 30 kilometers Kapeeka Ngoma Masini 109 kilometers. The following roads will be designed in financial 2015-16. Ruwero 36 kilometers. Kapeeka Ngoma Masini 109 kilometers. Kamengo Buvumbo landing site 40 kilometers. Moduma Mpigi 50 kilometers. Yes. Akati sebo lwaleero manifesto ebintu byayo bingi nnyo mu nnaku 1952 gy'emyaka 5. Ndowooza lwotwagedde olw'ekyenjojo lwakolebwa mu kati gye nkuwaddeko wano federo tolwalira amaloboozi wagakasooka okutuuka naye enguudo zonna mu Uganda Karamoja agenda Teso Sub-region Lango Acholi West Nile Bunyoro Sub-region Toro olwaliriza enguudo zonna ezaalabibwa manifesto ya 2016-2021 tezikwatiddwa. So okusinziira ku infrastructure development judgment eri 0% byebasuubiza genda mu maaso. Manifesto ekigambo bukenuzi bwe balaga okulwanyisa 2016-2021 sente z'omuwa omusolo buli mwaka ezibbibwa mpitirivu nnyo ebikolebwa ebyamakulu eri eggwanga lino nga tewali. Mu myaka 5 kabineti kyetuyita inaugural cabinet meeting eya Kisanja akuna muchezo yaliwo 23rd of June 2016 eyasookera ddala era ne twaga strategic guidelines and directives for the minimum program for Uganda to attain the middle income status by 2020 and vigorously implement the NRM manifesto 2016-2021. Kati njogera okwogera kwa president nga n'aba minister bamaze okulondebwa. Yoweri Kaguta Museveni mu kabineti yasiibuddwa olunaku lw'Emmande olwaleero n'ekulaga ebitatambudde we tuli mu bitatambudde byebiriwa n'agamba ekigambo ky'ennamba 7 as far as the sector of agriculture is concerned. We have identified 13 issues to deal with, some of them in this Kisanja term in Churo. These are converting the 68% of the homesteads from subsistence farming to commercial agriculture. I have already directed you to concentrate for this purpose on Okwonona and Arabica coffee, fruits, oranges, pineapples, mangoes, grapes and apples, zero grazing, direct cattle, poultry, piggery, fish farming, cocoa, onion growing and mushroom growing. Ikigambo amaka 8 ku bukadde bw'amaka omwenda Uganda bwe tuyina n'okutuusa olwalira emyaka 5 giweddeko ng'abakyakolera olubuto amaka 8 ku 10 tegannaba kukyuka. Kasooka omuze mu kadwe kati nini kasooka omuze awo tugenda okukomerawo ddala haji nakasooka toleko nakamwenyi kiki ekiremesezza gavumenti eno gye waleeta mu bukulembeze okupafominga mu kisanja kino? neyanziza naye mbadde n'ekibuuzo kyagala okubuuza Buganda yange ono then eyongereyo mu maaso Mukubabyasi oba ono munenye kuba kati studio tugirimu abantu babiri ndowooza mwali badde mulina okubeera mu balansi simanyi lwaki abala tebazze nakyogedde danga nyo wa national resistance movement teyazze naffe tulina national resistance movement ewanuupu at least yali baddewo katugende n'ekyo Mukubabyasi struggle jingira mwaka ki? After attacking Kabamba on 6th of February 1981, the next day, 7th of February, Yoweri Kaguta Museveni ng'avudde Sesa ne Budimbo Mugombola y'Ekapeka ekibuga najja ewaffe era n'okulangira olutalo lw'ekiyeekera ne tutandika.
naye ensonga ezatuweebwa n'okutuusa olwaleero embeera y'okulwanyisa gavumenti eyali emaze okulondebwa enjawulo olwaleero tewali. Kakati ssebo mwekira kyambuuziza ne tutunuulira enteekateeka y'ensi eno gweno okutambula. Manifesto hakuna mchezo nga munange bwajja Yoweri Kaguta Museveni president wa Uganda n'akulaga biki ebiri mu ddiiro cabinet byeyino okutambulirako emyaka 5 ekisanja kino ekiweddeko. Era ku page 14 ku strategic guidelines mu inaugural cabinet meeting yalaga ekigambo industrialization is therefore both an instrument of liberation and a means of achieving prosperity. During the State of the Nation address, I told the country how Uganda was bleeding on account of unnecessary and excessive importing, buying what we call okugula, and very little selling okutunda. What are called rich people in Uganda specialize not in building factories or hotels, but in building shopping arcades that specialize in selling to our people all sorts of imported goods. As a consequence of this, Uganda donates to China $875 million per year, to India $1,154 million per year, European Union $637 million, then United States of America $89 million per year, to South Africa $257 per year, United Arab Emirates $460 million per year. Yet our own exports to China are $54.7 million per year. Imports obukadde 875 naye exports obukadde 5,870. India gye tujja ebintu ebyakawumbi ka $, mwowo obukadde 154 obwa $, yo export yaffe tutwalayo ebintu bya bukadde bwa $24 emitwalo 8 egya $. South Africa gye tutwala ebintu gye tugula ebintu by'obukadde bwa 257 obwa $, yo tukola export y'obukadde 4,700 egya $. United Arab Emirates yo tutwalayo bya bukadde 6,260 wadde tujjayo bwa bukadde 406. Abaye batutunuulya nga tukomekkereza European Union yo yokka eriko wadde oluvannyuma lwa imports za bukadde 637 naye tutundayo ebintu export bya bukadde 433 naddala ekirime ky'emmwanyi, kubanga our coffee exports mu European Union member states ebitundu 275. Kakati ezo $, obukadde 433 ezisinga obungi za kirime kya mmwanyi. Tugende wohaji kakati musamale kisanja hakuna mchezo wadde ngojeko emyaka omwaka ogumu ogwa covid emyaka enabweddo ku kisanja kino tejalina kutataganyizibwa naye balance of payments wakati wa exports na imports weeragirira mu cabinet meeting nga 23 June ate olwale mu myaka ene egy'ekisanja kino olwale bwe tujje e China n'awalala bisukka ne ku mulundi guli nga tujja mu kisanja hakuna mchezo. Era olwaleero bwe tugenda okutunuulira n'agamba amasaati bino bye tujja imports ezikwatagana ne textile ezivaamu obukadde 888 obwa $, nti mu myaka 5 tugenda okuzimba amakolero ku lw'okugira amasaati masooka bikimu byonna engoye wakati w'amafactory 25 oba 30 ng'era ezo ziri mu size eya nayitil eyo nsobole n'okuwa abaana baffe emirimu egiwera ddala emitwalo 4 n'ekitundu.
emirimu gino ejja factory 253 mu myaka 5 giweddeko tewaliiwo ekigambo kikulu nnyo omukulu Mukubabyasi nga bwazamenyamenya ebintu ekintu kiri nkimubuuzizza kintu kikulu nnyo kuba omuntu ayinza okulowooza nti abasajja ono ekigambo byayogera bukyayi ebintu byetwogera si bukyayi tulumirirwa bulumirirwa omukulu ono akugaye yayingira ng'ennaku z'omwezi 7 kitegeeza olunaku lwali olwo omukulembeze w'eggwanga amaze okulumba Kabanga n'ayingirira ekibuga ne baatayogeddeko bamukulu Baale bakungweri ekyemisana okugenda okulumba Kiboga police station awo ne bakubba firing squad ndowooza ennaku z'omwezi 9 kusaza ekiboga nze neneegatta ku mugendo ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokubiri tegeeza nagoberera mukulu wange Mukubabyasi yasolayo ekiro kimu nange nimukola ki naye nayogera ekigambo wano ekigamba nti mu abaana abato abatamanyi mwesiimye kubanga ffe abamanyiiko ekitundu tuli balwadde si lwa butaagala bukulembeze naye olw'ebirungi bye twabusuubiramu ne bye twalowooza nti waliwo ebibi ebiri ebingi byojuliza olwaleero nti byali bulungi okusingaku ki today omukulembeze w'eggwanga yalayira wamulaba ng'ennaku z'omwezi zaali 29 ku paalimenti 16 January. It's not a mere change of guts, it's a fundamental change. Kyali kigambo kikulu nnyo ekyo buli muntu yenna ekyagwa ku bwongo bwe tekivangako n'olwaleero naye omukulembeze oyo n'atambula nakyo era walaba okulayira okwo n'ebintu byakola byonna yasooka bwayiise ewa Katumba batuga nti Byakoze ekitanda azze okuwagira Bible kino kyowula bubu yakitandika kyana mu 6 by Uganda build ki kino kize emyaka 35 gye mulaba ne muluza kipya yakikola n'agula kuzitampeko n'avuga kuzirawule n'akwatako ku bijanjaalo agenda afune zi transformer support aginejja Tanzania yetwa tugenda okuwa ebijanjaalo transformer Abamerika ne batusalayo katandika mu kitundu kino ekiraka so tukole ku nsimbi katono nnyo tukomewo okwongera okuwuliriza ebigambo by'abakulu bano nno bonna simanyi kigambo ekituufu kyakwogerwa bakyali ba national resistance movement katukomewo